Tupoa. Yes, mukasiaka ashwekede chatrese olwaliro. Woba nagamba sela wa vije junior nga bulijo. Iranga ko bisigalia za Fubulambalamba. Nabagame kasema katugera kuleka ekirundo ekige kubere kyokusatu. Ne bagamba lifetime pictures bakutusyako sema je tugenda okolikira. Mpozi nga bagamba Heather Graham yakulembedde abazanyi twalabe ekyasooka. Mpozi ko gaseko n'ekyokubiri nga bagamba Rachel Kapani ni agenda kuba mu cinema. Basi yasomero yatuuka. Omutwe sebo ne bamukanyuga ebweru abasigadde ne baseka. Leave him alone. Uniyabaga mufe ku munnamwe nammwe. You gonna kick my ass? Anti gogenda kola ki? Ogenda kunsamba butofaali n'oli dance wa baleti. Ne bagamba Jason Lewis ne takabuze. Hey, Bart. Olyoke Bart ama. Hey, Lordy. Labayo. Noldi nange tugenda kwate kubo tusoke tutambule mukeri waggulu mu nsiko. Wabula gwe katukutogende. Niba sade baffe tubabuli awajje tuzze. Nga bagamba fan champion yakwasaganye byabazanyi. Bwati omuto ne bagamba Douglas Pipes yakwasaganye byenguliko. Ne bagamba Kishia yakagatagata yakabadde samulira kika 38 Richard Paris Linda Dell Rosario bona bali ku cinema. Ne bagamba James Lisson director of photography wabra Havikan nakafulumya mbutongole kuno konna kwanjula. Ne bagamba Richard D Arredondo yaliko kwamba bakafulumya Charles Fries nagezako tekamu ensimbi. Kandi omuto yakwati kubona Jeruda. Ne bagamba Lisa Mitondeli Rob Bosco Gaseko Dan Angel Jenny Statsi ne batekamu ensimbi mu cinema nga bagamba basinzira katabo ka VC Andrews. Ne bagamba Andrew Cochrane yali tero preye. Kigenda omuto yakwati kubona janga ashembere na bagamba Nasi Savoka kasima ketrokedde bakayise if there be thorns. Tugenda kinyonyoko olwaliro. Gambye tulekedde ka kusatu ekisooka twakiraba n'ekyo ku Repeat on the Winds. Hey, Emma. Hi, Dr. Sheffield. Kino omuto yakwati kubona atambula najje waka. Hey, Dad. Ono yayitibwa Chris. Chris basalawo bagezeko kikwasaganya ne Kathy newankubadde baali ba Luganda. Bakizibwa nga kirabika bo tebasobola gezea kwagala bantu balala okujja kutambuza ekyabwe. Thanks, buddy. Yakomawo waka. Chris yalina bye yali agenda maaso n'ogezaako tulamu. Omuto bamusibula busibuzi ne yeeyongerayo. Kathy hasn't seen these. Anti Kathy bino tanaba kubira bantu nedda. Wangamba mbi mukweke. Era teyasobodde geza kulaba mails. Wero baluwa ezajje waka nenga sebikati zali tibikati zogera birungi kusya ku byenfuna ngo gasyeko ne birala. Omutage n'okwati kuba okujja yasikana nnyina agenda maaso n'okulya dansi. Miss Kathy, is it my turn? Anti munayo mukyala Kathy ndowooza nze nzirako. Why is she here? Lwaki omwana oyo ali wano maama? Why? Her mom's in the hospital. Maama wali mu ddwaliro. Cancer's come back, so Kansa yakomyewo n'amulumba bubi nateera. she stay with someone else. Tasobola kubeera na muntu mulala okusinga omuleeta There is ewaka. no one else. Talina muntu mulala gwasobola kubeera naye. Too many cookies. Spoil your... Ate saagala olye cookies nnyingi kubanga ziyinza okukuttira appetite. Sweetie. Nga tulina okulya ekyeggulu. Tell me what you did. Wamaasoko nage ki ky'obadde okoze. Akatone kagenda mu maaso n'okwenyoola. Ono yakwasi kubo n'ayitawo. Najja nga asembera mpola mpola. Alina akafo ak'enjawulo eyo. Kali mu masekati eyo g'emiti. Nga bono gamba nti ka tree house. Yawalampa n'atuukira ddala waggulu mu ka tree house. Kafo ke eringa sanctuary ye. Kirena alinayo ebikebe ebya buli kkala. Era ng'ekyewuunyisa aterekamu buli kiwuka ekya buli kkala. Sigamba nti oba alina emikwano mingi, sigamba nti oba alina abantu bangi basobola okuzannya nabo. Kigamba free time ye bw'ati bwagikwasaganya. Niyakwati kuba n'asooka akiteekerudde ekiwuka. Bw'amaliriza okissa ebbali najja asobole okuggyako kabuuti. Wabula si kyekyo alinayo ne magazini zino ez'ekikulu kye buno bwe twandiyise bu Playboy. Genda okuza amaaso. Kavubuka ssebo kamusindise n'agwa wansi yalungudde n'okulungula. Yazzeeko engeri y'ekizirigo. Mukono siguse gulyoke. Bw'atyo yakwate kuba n'afulumayo. Najja nga atambuza amaaso yekanye. Kali agenda okuza amaaso. Nga kirabika Melody bw'ogasseeko n'ono. Alina engeri gye bakitambuzaamu nga bo. Teyakyesibaako nnyo. Already sold all the tickets for your show? Yes, I have. Bangambye mbu tikiti zonna wazitunze eza show kono namaze. You've already got a waiting list. Oluleka kirabika ngenda ku recruiting abantu bangi mu ballet class yange. Very handsome. Oluleda olina abakulinze ku listi.
anti bawalabe basinga obungi olwokubanga nyina instructor mubalagavu gwe mutabani wange. Oh, say bye to Miss Kathy. Wandisuse n'osibula mu kya Kathy nga sinakutwala. See you tomorrow. Ndowooza tujja kulabagana enkya mu kya Kathy. She is. Ati kali. Hey, Jory. Why Jory? Oh, he's out in the treehouse, I'm sure. Yasooka n'ambuuza Bati ali wako nsi abika ali eri waggulu mu tree house. Wa ebiseera ebisinga bw'akwati kuba najja nga talina byakola gy'agenda. Oh, Ah, do you remember what you were doing at that age? yagamba simanyi lwaki omwana oyagala nnyo okubeera mu tree house. Yeah, maybe. N'amugamba nti munayiga emyaka ng'osobola okujjukira bye watera ng'okola mu myaka gye. Baabano bano boolaba ssebo ba Luganda. No bulaze oli sister. Ne kusira ku byabatuukako ndowooza mwalaba ebyasooka. Ono yakwata ekubo n'ajjayo. Ajja asooka anoonye Bati. Genda okumagaamaga bw'ati nga talina kyalengera kyava agwa ku buno obutabo. Manyirawo katooke kalabika kamanyi okwemamaaza. Where is he? Good boy. Kova tugende. N'amaguja yajagala okukamala. Bart? Yatandika okuyita Bati. Kamufa mabega obadde kigwe naawe. The crap out of me. Onkanze naawe. Ah, Hey, I found your girly magazine. nsiukanye buli bugali magazine zo waggulu eyo. That's not mine. Obwe si wange naawe. Twala eri. Relax, I'm not gonna tell. Kaka nasige nagamba bazadde baffe nti weemamaaza. In the basement of the dress. Wabujjako nabujja mu basement mu kiyumba kiri awo. Soko ojje nkulage. N'amutwala mulage wajje yabujja mu magazine. Nagambye tuli kayitibwa If There Will Be So Thorn. Junior nga bulijjo. Era nga ko bisigalya zaffe bulambalamba. Come on. Bwe batu baayitawo y'omuti abadde azungirangayo. Owaayi This place is really creepy. mu butuufu kano akafo katiisa. It's haunted. Kalinga akafiiramu omuntu. Kalinga akalulumirwako emizimu. Nyumba yonna erina engeri gyefaanana ekanga. Baayitawo ne batambula bulambalamba ne bajja ebbali. Yesu Kristo Katonda wattu. I think they died. Wano basiikanawo ebinyonyi ebifudde. Olowooza byafa They bitya? came in through the chimney and got trapped. Ndowooza byali biyita mu kye twandiyise ekiri ekinanka. Bad dog. Gwe naawe totwala kinanka kiki. Aliwo ebyavaayo. Bukakkana omutobe bamukanyuza agudde ku musumaali. Yeah. Oli bulungi etiye. Get up. Katonda wange. Go home, you stupid. Genda gwe naawe Clover. Laba ondeetedde obuzibu bwa bwereere. That's pretty nasty. Ekisago nga kyamaanyi. Dad, clean it. Tugende tugambe taata akirongose bwa taata musawo ko nedda. It. Bwe tubaako gw'ogamba kusira ku bituuseeko. Yakwate kuba asobole okweyongerayo. Get out of here. Baba bali wano balengera omuntu yajja n'aggulawo. What are you boys doing? Yababuuza mwe batabani mukola ki This is wano. private property. Kano akafuseewo private property. Mr. Trespass. Kifo kya bwannannyini mumanyi ekituukawo singa omuntu bakusiikana osaliikiriza ko tewali abeerawo. Bart. Essaawa zino nno kati waliwo abeerawo. Now. Ngenda basaamu mukwateko mufulume kati mudduke mugende. Waliwo ssebo namukaddaze. A review for my midterm next week, and I'm set. Agenda baakwateko ne batuula ebbali ku kyeggulo. What about you, Bart? Joli agamba nti ebyokusoma ebibye tebiri bubi. Ne basooka babuuza Bart ku geometry. Otuuse wa mbibalo. Biri fine. Oh, come on, you know we haven't. Leka naawe False. wano tulina eŋŋombe egamba teri kulimba. I gotta see. Nafuna si. Oh, Bart. Baati. Well, that's okay. Kakana kiryoke. Some C's in my day. Ebiseera ebisinga nange natera ng'ofuna C's mu biseera Right, byange. Joy? You know what I think would really help me? Omanyi kyendaba ekisobola okunnyamba? Find a pet python to help. Njagala munfunire omusota nga gwe nnunda. No. Nedda ssebo. Ayagamba munfunire Timba. No, I'm not having those Nze things. sigenda kuleeta Timba. Mice and rats. Timba ali emisota simanyi na mmese biki. Moving in next door. They are? Okimanyi nti waliwo abagenda otandika okubeera mu nnyumba eri. Hope they fix that place up. Okay. It's really hurting our property values. I'm sure they will. Kirungi balabika bagenda tandika okugenda maaso n'okifikisinga. Dishes. Ngenda saba abato bagende booza ebintu. Bagambye nti waliwo agenda okudda mu nnyumba eddako. Mukozi yabagambye. Thanks, honey. Weebale nnyo mukwano. Kids, we're blessed, aren't we? Naye ndowooza tuli ba mukisa okuba n'abaana baffe abo. Gentlemen, What's bothering you? Kiki ekikuteganya? I'm just thinking about little Cindy. Agamba alowooza Kasindi bambi. What's Melissa doing? Melissa ye ali atya mu ddwaliro. Oh, well. Tali bulungi Melissa. Metastasized. Era nga kirabika kansa Their yakuze. dies, Chris.
zimane njagala omwana wetu muadapting mama we bw'anaaba afudde. There are ways around that. Wateekwa kubaawo engeri gye tusobola okyetooloola. For to have custody transferred in her will. Kathy, it's too risky. Kiri risiki nze You kubuulira. have so many expenses. The house. Ffe kye tusobola ogezaako kugamba omulwadde agezeeko transferringa custody yaako mu ddaame bibeere kigamba kabeere gye tutu kabeeko n'obuvunaanyizibwa. As no one. Kwegayiridde. Kawungezi we kati bwe kaatambula. Mukazi watu Kathy agamba nti yandiyagadde. Melody, you're shivering. No, we can't. Your parents' room is right there. Kali mukazi musaatu abaali wano baati. N'awulira amaloboozi yagamba sokolide. N'amaloboozi gaawulira eyo balina eyo abakukuta tabategeera. Abakukuta bali ku ki? Yajja agulewo olujja awulidde eddoboozi ly'omuvubuka ng'ogasseko n'omuwala. Bali mukukuta. Kali yaseewo alinnye mpolampola gye yeekaanye. Ye baati. Yajja asembera mu ngeri yakimpowooze. Era bw'atyo n'ayitawo erudda. Baali bw'anaagenda okuwulira emimwa gitandise. Waliwo abaso abeekuba buli bukiisi. Kyava akwate ku balingize agenda okwekkaanya bw'ati. Nga kye yali alaba yali takikkiriza. Alengera bulaazo we gy'oli. Ne kano kannakyala. Kintu bakikutte mavumbavumba. Ssaawa ya mangweno. So amazing. Ne mutuufu oli mwali yeewunyisa. Ono yagamba bino nga bika. Kyava akwate kuba n'asooka yeetulamu ne yeesika. Yajja. Wabula mu kwetula ate n'awulira. Amaloboozi amalala n'agamba sooka olindeko. Waliwo amaloboozi g'abantu basyanga abali oba ku road waaka. Kale nayo najja alingiza eyalabe. Kale agenda okwekkaanya bw'ati ekyamala enviiri ku mutwe. Nga kirabika ne taata atabuse. Taata atabukidde maama. Gamba ate bino biki? Banaye. Ki ekiri mu ggwanga? Musaatu. Yasooka ne yeesikamu. Kwegamba ekiri mu nnyumba kikabuka. Taata atwaza. N'omutabani atwaza. Nga wayisewo akaseera. Jjuya ku muliraano ennyumba eno yali ya yonna nga yafuuka kirala. Ninga sebeka kati kuliko abazze ba neighbor. Baatandika kugenda maaso n'ogifeffeta. Nona alina ekisago. Musomaali gwamufumise naye. Yakwate kuba gy'asalingiza eyalabe. Joli. They're here. Okimanyi nti bazze. Baneiba kirabika bagguse. Musaba bakwateko bajje bakette balabe. Omutayaganya ebintu by'okulingiriza. Yayita mukulu we. Ne bajja erudda. Waliwo omukyala yakwate kuba n'afuluma eggaali. Era bw'afuluma eggaali n'akwate kuba n'atambula bulambalamba. Like a witch. Alinga omulogo. Rich though, look. Naye alabika mugagga gwe sooka engeri. Let's get closer. Tugende tusembeyo twekkaanye. Bart! Gwe baati naawe. Omutwe ye ayagala nnyo ebintu by'okketta. Gwe baati. I can't see anything. Naye ate sirina kye nningera bwe nningirizaayo. Come on, let's get out of here this way. Twandibadde tudduka ne tuvaano ng'obudde bukyali. Don't see us. You don't think so? Tebajja tulabako n'okakasa. Weren't spying. Aba akyayogera agera okuzza amaaso. Just live next door and we saw somebody moving in. Would you like to come in for some tea and cookies? Wandiyagadde okwatikuba okuyingira munda liisi ogezeeko okufuna ku bukuki. Nakya yabasaba bayingire munda bafune ku bukuki. Put that down. Teeka wansi ebintu by'abendi leka kwetiginjula. John Amos! John Amos. Tea and cookies at once! Ngenda kusaba oleete kyayi ng'ogasseko ne bukuki tokirwamu. So hard to find these days. Manyi. Is there something wrong with your face? Ono yagamba kizibu ogezaako sisiikana omuntu asobola okuweereza obulungi nga John Amos. It shows strength. Olina obuzibu bwa feesi yo. My face long ago decided it would reflect my regret. Yagamba feesi yange okugibika akaseera akayise emabega yasalawo egezeeko okulaga okwejjusa kwe. Fix it? Kiki otegeeza ati wali tosobola We gitereeza. bring back what's gone. Ebiseera ebisinga kitera kubeera kizibu okuzza ekyagenda.
Where'd you get all this money from? Kati sente wazijja wa? Wayigulika kubuuza bibuuzo. Down from my father. Sente nazijja ku And kitange. everything, Bart. Especially when you don't have anyone to share it with. Naye ekizibu ekiriwo Don't have any. tebirina kye bitegeeza sigamba nti obalina gw'asobola osigabana naye. Tolina baakika. Now it's just me and John Amos Twasigalira nze ne John to Amos. serve Malcolm, my father. Era ngono yatera ng'osaavinga kitange yali ayitibwa Malcolm. Aya. Can I have a picture with you? Mufayise nga batukubayo ekifaananyi ffenna. Oba ffe embiriri. Stand over here. Lwaki oyagala kono mujje muyimirire wano erudda. Remind me of myself when I was your age. Kigamba okuba tunuya kirina kye kinzijukiza. Bwe ntyo bwe nali mu biseera byange bikadde mwenyemu. Lwoli n'akuba ekifaananyi John Amos. Najja asobola ogezaako kiraga nakyala. Yakimusimba. N'akwateko bajja agezeeko okwekebejja. Kati agenda okuzza amaaso mu kifaananyi. Kumbe balina kye baakubiramu ekirala. Mugamba oli mulalu. I told you it wasn't to be seen. You Nagambye kiri ekifaananyi saagala kigezeeko labibwa. office out of sight. Kijeewo saagala kibeere naawe saagala bakisangewo. Boys! Abange batabani. Get another photo. Bane njagala nfuna ekifaananyi ekirala ekyammwe. Temugenda. N'akwateko bajja abeekubire. Waliwo ekifaananyi kibadde bakwatiddemu kyabadde tayagala kirabibwe. This will be much better. Ndowooza kyo kijja kuba kiryoke. It's just darling. Kiri nti I'm gonna keep this. ngenda kitereka nga nze. I want to see more of you in person. Njagala lisimbe nga nsobola okugezaako balabaka liisi buli kaseera mu buntu. Help me unpack and tend to my greenhouse. Yabagamba kati we bituuse. That would be hard. Mbadde njagala liisi mbafuneyo akalimu munnyambeko tube nga tutikkula ebintu byange. Munnyambeko neri mu kalimiro kange. Bart. N'agamba nze mbeera mu kusoma. Really? Ate Baati, Well, what do you think about the job? ki ky'olowooza ku by'omulimu? We'd have to check and make sure it's okay with our mom and dad. Tulina osooka okwebuuza ku kitaffe Christian. ne nnyaffe okakasa mbu Christopher ne Kathy. How did you know their names? Otegedde otya amannya gaabwe? Sir. Anti Realtor ye yaŋŋambye yanfunidde ennyumba eno bulooka. Buli abadde agamba tulina osooka okwebuuza ku kitaffe Getting pretty late. ng'ogasseeko ne nnyaffe. N'abagamba mwagala sooka kwebuuza Christopher ne Kathy. Come on, Bart. Nambuuza otegedde otya? Kono munnaye yampadde ennyumba eno. Omusajja yanfuna yaŋŋamba nti bwe banneighbor. Bwe batyo yabasibula ne bafuluma. Kangeno nga bagenze, roodi ono John Amos yakwata wansi mu kafireplace. Nakyajja abadde asudde ekifaananyi. N'akwata ekubo n'akiteeka mu nsawo n'akitereka. Kale yayita Baati. N'amugamba mutabani. Just me. Wandiyagadde ggwe okudda. I know how special you are. Nkimanyi nti oli wanjawulo. People deserve special attention and Abantu ab'enjawulo at least baba beetaaga liisi ogezea kubanga bafiibwako. brought me happiness and what I really Mu ngeri y'enjawulo. want children to spoil. Nze ku nsi ya Katonda sigambye nnyina ssente waba tezimpa ssanyu. Like what kind? Nandyeze okufuna abaana liisi bensobola okugezaako okwonana n'ensimbi nga bagulira ebirabo. Yes, Dad. Osobola okungulira ekirabo ng'omusota. Bart, Kono oba kyoyagala ate lwakinena gwe Baati. it's late. Gyatugenda obudde bukeereye. Agambye kano wandibadde gwodda. Buli kimu kyonna kirina wabula talina bazzukulu. Naye yandiyagadde okuba n'abazzukulu liisi basobola okwonana n'ebirabo. Sente zaayina. Bwe batyo bamusibula ne bakwatiko basobole okweyongerayo. Omukyalo ono yakwatikuba n'akoma mu nnyumba. Wabula ng'atusse bali mu nnyumba yatuna masekati gendabirwamu. Yajja ajjeko kaveero kano ke yeebika nga tewali mulala okuggyako nakyala naye nga feesi yagikyusyamuko. Maama wa Kathy njagala weekaanye masekati g'ekiro. Jory, Jory Yeah? wangi you ever wonder about your dad? wali obaddekawo ne weebuuza ku kitaawo. Real dad? Kitaawo akuzaala. Sometimes. Ebiseera ebisinga neebuuza. But honestly, I feel like Chris is my real. Naye ate nze mpulira Chris ye kitange. Julian is just Julia my biological father. kwegamba ye mutwanga biological father. Naye ate Chris yambeereddewo. I don't know, just Lwaki obuuza kono nedda? Jasimbadde awo. my biological dad. Kwegamba nandyagadde okuba nga ntegeerawo kitanga Not at nzaala. all. I was too young. Nze nali muto. You weren't even born when he. Bwali tonnaba na kuzaalibwa we byabeererawo. All I really remember is Chris. Nze kyenzijukira ye Chris. I think we've never really met anybody in our family. Naye gwe tekikwewuunyisa okuba nga tusiikanangako muntu wa Oh, kika. why? Okay. Mom's mom is locked up in. Maama omumanyi ebintu bye tayagala nnyo kwesembereza bantu.
And Dad's mom and dad are dead too, so there's... ate taata naye omulabe bintu bibayagala maama Aren't any cousins or uncles? naye wadde nti bakizibwe wadde bakojja wadde basenga biveeko ebyo. Anyway, I'm gonna go meet Melody. Kangene nsooka esika ne Melody. He's so late. Lwaki ogenda musika mu masekati g'ekiro? Take home, Chris. Just waliwo kosi gye ngenda omusomesa ku ono kale. She could ask for a better tutor. Era ddala mutuufu talina gwe yandiisa byasingaku gwe somesa. N'akwateko bayengu wabula awulidde katabani ke kano akato nga kabuuza ku by'ekika. I heard you talking to Jory. Nkuwulidde ng'oyogera ne Jory. Mbuuza ku bya family. Was that your father was a wonderful man. Gwe ky'oba omanya mu kitammwe oba kitaawe yali musaamusufu. After him. Era kyekirwa kinakutuuma erinnya lye. But Chris really is your father. ne kati essaawa zino Chris ye kitaawo. He supported me and you Yansapootinga nze naawe mu bintu bingi. since the beginning. Beddala mu ntandikwa. Yeah. Kitegeera. Yeah. Era bwe kiri. So let's just leave the past. Kale ebyayita tusooke tubireke byayita. You don't want to hurt Chris's feelings. Kubanga sikiwa nti Chris wandiyagadde omulumya bambe. No. Nedda. Okay then. Kale ndowooza byebyo. You should be concentrating on playing and Wandibadde okonsatratinga mu bintu byakuzannya oba osanga n'okwana ku buwala. maybe not girls just yet. Kale abawala tonaba batuusa kale tukuba esonyiwe naye funa engeri gy'ofunamu ebyokuzannyisa. Genda enkera waalwo. Musajja watu yakwateko bw'anajja. Yajja asembera anoonya nakyalo ono. Neighbor ku mulirwano. Oh, Bart. Yesu Kristo baati. Happy you came to visit with me again. Ndi musanyufu okubanga okomyewo kyala. Your face doesn't look that bad for being 80. Naye si amansonga lwaki weebika feesi yo si nkadde nnyo okubanga ogibika. Long in the tooth, but thank you. Flattered. Weebale munnange. Kamugambye feesi yo si gamba kale newankubadde oyinza okuba owiza ekinaana naye But tuli mukadde nnyo tulabika bukadde. have you thought about that job? Bwalowoozesa akalimu ke nagambye. Yeah, Of course. do it. Ngenda kikola ngenda kubanzija. Money to get a bow and arrow. Kubanga neetaaga sente ogula akasaali. Well, if they're not going to spoil you. Then bwe baati bagenda kwonoona bo. Nze kankweyo naye sooka obikulewo kitula ekyo. Najja akiggyeko. Genda okuzza amaaso nga bamuleetedde timba. Mutoototo. Yasabye ayagala timba. I see you found your new little pet. Ndowooza ofunye ekyokuzannyisa. Mine? Kange. You got him for me? Okaleetedde nze. Do with them. Kati nkakolera ki? Take him home. Kuba kisobola kazzako maama ne taata bajja kunyiiga. They need to loosen up. Then kati balina okukakkana. Gwe tofaayo. Tusobola okukakipingira Get a wano. present like this. Ne kati oyinza otya okumpa ekirabo nga kino? Just met me. Kubanga wakasiikana. I'm not a total stranger. Amazima gatula mugulu kino ngenda kigamba naye ate siri mugwira gy'oli. Otya. What if I told you Watya senga we're agamba related? nti tulinamu enkwatagana. Age is inextricably connected. Oli olw'omusaayi gwe ogulina engeri gy'okukwatagana n'ogwange. You have your great-grandfather. Oli wa kika. And nose. Olina amaaso ga jjajja wa jjajjaawo n'ennyindo. Nze I'm your grandmother. munaye nze kulaba ndi jjajjaawo omukyala. Obadde tokimanyi. Your mom takes after me, doesn't Maama wo anfaanana si bwe kiri. So, you got out of the mental institution? Kati wava mu ddwaliro ly'abakataala. It was Nedda. a patient clinic. Yali outpatient clinic. I'm like, I'm crazy. Sigamba nti oba ndi mulamu. So, why did you move next to us and not tell mom? Kale lwaki wazze wano ku mulirwano n'otagamba maama? Ensonga ezimu. Very complicated. Yagamba waliwo ensonga ezimu eziri mu masekati gange ne maama we ziri complicated. Together, and that's why I was dedicated to finding you, and I'm determined. Naye nga nze ni mwetegefu okubanga nkwatagana nammwe. Kyekyo lwaki natoba nga nvuddeyo Christopher. okukakasa balisi tukwatagana. When the time is right. Yasobola ogezaako bbe yange wabula tobagamba. All's in our family. Paka akaseera nga katuuse. He did. Well, that's very ironic. There's nothing wrong with a secret if it's the little one. Omanye ekizibu ekiriwo taata yagamba Chris nti twetaaga kuba na byama mu family kono kyewunyisa naye And complicated things like this. ekyamesonto esigamba nti oba olimba. Beautiful Foxworth brain of yours to make things right. Njagala lisi okusinziira ku magezi g'olina aga Foxworth. Obwengu bintu ebimu tubitereeza. Kati yavaayo ategedde nti ono jjajjaawe. Come here. Aba agenda kyava siikana Jona Amos. Jona Amos yamugamba sooka ojje. Jangu. Jangu mbeeko kye nkulaga. I've known your grandmother a long time. Omanyi jjajjaawo muze mbadde mumanyi okumala akaseera.
kituufu She's come here to get her family back. ekyamulese wano kakasa mbu famire ye I ekwatagana have no doubt that she'll succeed. era nga sirina kubusabusa nti ajja tuuka ku mulamwa gwakyo wabula For you. waliwo kyenjagala okukuliramu muyisa paka wansi eno mu besimenti y'ekiyumba ngamba jangu Lesson in family history. yagamba ngenda kuyigiriza essomo mu kikwagana efamire yammwe Malcolm Foxworth. kyo kikwatagana kwe yali ayitibwa Malcolm Foxworth ndibadde nga jjajjaawo He built an empire. yazimba He was obwakabaka once one of the most powerful men in America. era nga yali omu ku abo abasajja abasigadde okubira abamanyi mu Amerika. And you know what? Omanyi ki I see the same qualities he had. nkulabiramu ddala kwegamba emitera gye gimu gye yayina Tenacity. embeera ze zimu You're just like him. wabula kwegamba ofaananya ddala Malcolm Foxworth n'akwata ekubo n'asembera omanyi yamusimba Grandfather's journal. kano kajjano oba katabo ka jjajjaawo mweyawandikanga ebintu bye bisinga obungi enda kusaba You can learn a thing or two. genda ogira okasoma oba omanyi osobola ogezaako okubaako Many byoyiga others. What does that mean? bitegeeza ki Means kitegeeza you can choose a moral life. osobola ogezaako okulonda obulamu Just life. obw'empisa A great life. obulamu obusufu osobola okulonda moral life Choose to shy away from the light of God. era ng'agamba osobola kwegamba okulondawo obutafuna Tell your parents. nsonyi mu maaso gwa kitanga Can't even tell Jory. kya mukama namugamba ngenda kusaba kana akatabo tobaako gwogamba nti okayina wadde bazadde bo wadde gyowere mukwano mubulazowo musaatu yadduka July 12th. yatandika okgenda maaso n'okasoma julayi nga 12 Very existence. But out of that solitude, with a little ingenuity, baabo with the strength of God, I can bring about triumph. era ng'agamba okussira ku maganyi ga mukama Not let weakness yakimanya asobola ogezaako kubanga asituka distract me. sigenda kukkiriza bunafu gezaako kubanga bunyingirira And sin originated from one creature. era ng'agamba nti okwandibadde ng'okwonoona kwasibuka ku kyetwandiisa ekitonde A kimu man to do what is against his better judgment. era ng'agamba nti ebiseera ebisinga abakazi bakemekkereza nnyo abasajja okukola ekyandibadde kisukka ku musajja kyeyandibadde alamula oba kyeyandibadde ategeera His dreams. Women will make a man soft. era ng'agamba nti abakazi basobola okutera omusajja okugonda Seduction, this temptation, this sin, or it, era nga yawanika akatabo ng'agamba nti yandiyagadde okugezaako okulwanisa kuno for each of us kyetwandiise okuba nga asubbalazibwa children who pay. akwanibwa We will pay for these sins with our blood. era ng'agamba nti ebiseera ebisinga singa tetulwana abandibadde ng'abaana abazzukulu basobola ogezaako sasulira kino nga tebasasulira na musaayi gwabwe kubanga ffe abaana nga tusasulira na musaayi gwaffe He stitched his. nazo otawulira bulungi kati baatuula erudda Same guy who threw up on the. omwana okolo yatandika osoma akatabo kali yatandika okyuka mu mbeera He was unconscious. njagala olabe Lawsuit and a half. Honey, that guy sounds like an oaf. What is he still doing there? naye mutuufu oyo gaya ayina engeri lwaki akyaliyo bagenda okuzza amaaso baati nga tali oke baati I'm fine. oli otyako ono ndi fine ziba teziri busa essimu nevuga Got it, Emma. kange n'esooka enjikwata tofama Probably telemarketers. yajja akwata essimu Hello. hello Hi, Marisha. anti ogamba ki marisa She never gets the time difference right, does she? ebiseera ebisinga tamanyi ndowooza kutayiminga akaseera waalina kubira essimu ne watayina I would like to talk to you. jjajjawo nayagala kwogera naawe Honey, don't tell your grandmother about the ballet recital. tomugamba ku bya ballet recital okitegeera saagala agezeeko kumanya Hi, Grandma. anti ogamba ki jjajja Yeah, I'm trying to. ngezaako munnange Of course. butereevu Yes. Chris, Chris she's eccentric, but why do you hate her so much? lwaki omukazi oyo tomwagala More than I do. What I think isn't important. nze ŋŋamba She's his grandmother. He's allowed to talk to her. kikulu nnyo okubanga omwana oyo alaba jjajjaawe My grand. kubanga akkirizibwa okwogera naye kale ate nze jjajja wange Your grandmother. jjajjaawo Your mom. maama wo The one in the mental institution. oli ali mu ddwaliro ly'abakataala Well, Bart, that's baati it's very complicated. ebyo bikyali bizibuzibu I haven't spoken to her in years. maze emyaka nga soogera naye Not since before Chris and I met. kuva kristi nange lwe twasisikana tubadde tutogerangako naye
Honey, are you okay? You look... Simanyi oli bulungi. Yeah. Ye. You sure? Ukakasa. Yes, Grandma. Kati oli jjajja ono Jolly jjajja we gwayogera naye yazaala kitaawe. Jolly tazaalibwa Chris. Kigayi bw'azaalibwa ayitibwa Julian. I'll hear soon. Yasaba afe ku mmeeza nga kirabika. Yeah. Bamukkiriza akwate kuba yeyongereyo. Yajja mu kaseera kano kennyini. I don't need you to check on me. Seetaaga ojje kunkeberako naawe neesonyiwaamu. Kati yakwate kuba n'ayitawo mu buliri. Wabula aba yeebase agenda okulya nga talyoke. Kyamwaliza okwate kuba asituke. Mpola mpola ajja nga yeebwalabwala. Wansi embwa eboggola. Nenga naye embeera gyali musigama nti oba nnungi. Akaseera kayise mabega abadde tawulira bulungi. Baabo. Karodi yafulumayo. Christopher. Wulide maguji eboggola n'agisabaako ayikwate kubeddeyo munda. Bwe batyo beeyongerayo. Kaakati nno ono yatandika okulinnyalinnya amadaala n'ajja waggulu eno. Kathy? Yatandika okugenda maaso n'okkowola Kathy. Kathy? 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 Kathy oliwa? Kathy yali waggulu eno. What are you doing here? Kati ate okola ki wano eno? Anti madde ndi mu kutegeka butanda buno. Shia. Been at this. Lwaki bino bumaze ebbanga ki ng'ojja obikeberakebera? Looks a lot like the attic. Bifaanana yadde nga bwe twali mu atiki. Chris, how can you even say... Chris, oyinza otya okwogera ekigambo ng'ekyo? You're locking anyone up in Nze here? sirina gwe ngenda kuggalira waggulu eno sobola kuggalirayo baana bange. Mother, but what are you doing here? Nkimanyi tosobola naye ate okola ki wano? I don't know. I just want to keep our family. Simanyi, just njagala family yaffe ebeere safe. We adopt Cindy. It's not going to help keep the family safe. Yagamba ne bwe tunaadaptinga City sigamba nti family ejja kubeera safe. She has no one. She's just like we... Omwana talina gw'ali naye. Hey. Kale. Okay. Bw'oba bw'okyaga ati wali tabu. Hear you. We'll adopt Cindy. But Tugenda kuadaptinga Cindy. all this. Wabula bino byonna byokola eno. Just in case. Just in case. In case anyone finds out about us, I couldn't stand the thought of anyone taking our children away. Yagamba kino nakikoze just in case senga bukya ku makya. Omuntu n'ategeera ki kye tuli. Tesobola kukkiriza muntu twala baana bafwe. Ko teri agenda bitegeera naawe. Teri agenda kumanya nti baaluganda beeyagala. No one's going to take our children. Tiwali agenda twala baana baffe ekyo njagala okimanye. Kiro yali wano ng'awulira. Ye Jolly, lwakubanga alina kyatategedde. Why? Up to. Ki ekigenda maaso? Finish the laundry. Just mbadde ngenda kuwasaganya byakwoza. Okay. I thought he was up here. Soko mbuli ebbaati ali wakono mbadde ndowooza ali waggulu eno. Not downstairs either. Ne wansi taliyo. Be outside. I think he's coming down with something Oba osanga ali bweru in eno. the house. What? Let's not panic. Come on, let's go look for him. Tugende tusooke tumuyigge. Bajja basooke bagezeeko ffeffeta. Banoonye ebbaati. Ne Maguja yennyini tebagiraba. Kati eno waggulu ku mulirwano. Maguja wono yagiraba naye nga bbaati tamulaba. Nakyalo n'abawulira. Bagenda banoonya bbaati. Simanyi gy'oli wano eno bbaati. Bbaati. Ono yamusisinkana agudde ettali. Katonda waki ekikutuuseeko ati lwaki ogudde? Look, Dad, over here. Taata, maama musooke mujje yuno wano eno. Here. Jangu. Spark. Baakwate kuba nga balina omwetika bamugjeyo. Genda okuzza amaaso. Omusumaali gwafumita n'afuna infection. Yesu Katonda watu. Mbeera teryoke. Baamuddusizaawo ng'obudde bukyali mu ddwaliro. Munte. Ogana kimba mute. Yesu Kristo. What are they doing? Kiki kye bamukola? Had an adverse reaction to the antibiotics. Yagamba nti kati obuzibu obuliwo. Omubiri gwe gutandise ogezaako kurejectinga ekiyitibwa antibiotics. So weak. His father wasn't weak. I'm not. Zikinewunyisa okubanga omwana oyo ali wiiki, kitaawe teyali wiiki, siri wiiki. Ensobi yange. Pain for her sin. Kirabika abaana bange batandise ogezaako yasasulira okwonoona kwe nnakolako nedda. Julia omwana oyo mu butuufu ye yamuzaala Malcolm. Yagibadde nga kitaawe. I need a crash cart.
ziba teziribusa katonda wange bagambye omusaayi gubadde gukyaganya okureactinga obulungi ku antibiotics alinga alina allergies. Unaatuwoggania n'amazima abadde ki? Genda okuzza amaaso bwe bati. Ati mutabani wange bannange. Mutabani wange. Asaba kimu omwana alime funa buzibu amaanyi. Kwako. Thank you, son. Batuwadde gano amakenda kono we bali mutabani. Here, honey, take one of these. Wandisose n'omira gano amakerenda. Nze seetaaga makerenda. You're a nervous wreck, darling. Anti essaawa zino oli nevasi. All night. Kijja kwetaagisa okukakanya obwongo. Hold on to this. Mulindeeko gwe kwata wanino gira okwata ekyo. Omutaali ludda. Let's let him sleep. Tusooke tumuleka yeebake yawumule. Basawo basooke beetrolemba muleke omutaawumule. Rodi yasigalawo ng'atula Christopher. Asaba kimu omwana n'asobole okubeeroke. Kati omutwe ng'ali erudda. I am alone in my search for the truth, and sinners all around me live lies and deceit. People looking into our past. Yatandika okugenda maaso musaatu ng'ali masekati ga koma. Okubaako ebifaananyi byafuna ebyenjawulo n'okusinziira ku byabadde asoma mu katabo. Nga Lodi agamba nniize kangenda maaso n'okutambula. Okwonoona nze ennaku neetoolodde. Liars must be paid for. Era ng'agamba nti abo abalimba. Ngero okuzza amaaso n'alengera omuntu afuluma emisinde. Omuntu yafuluma naye ng'alina kyamulekedde. Nti liars kati n'amulaga ebbali ekifaananyi. Ekifaananyi kye baamukuba. It's Cindy's mother. Maama wa Cindy. She's gone. Okimanyi nti afudde. Oh, I'm so sorry. Kati ate ng'agoma bitalo. I just hope Bart's gonna be okay with it. Nabadde ndowooza nti oba osanga saba kimu Bart asobole okubiruke. I have to. The girl needs a home and... Webituuse kasina kyakolo oyo omwana tugenda mu adaptinga kubanga munnange. Omwana yekennyini yeetaaga amaka wayinza otandika okubeera. I've never been so worried in my life. Nze ku nsi ya Katonda siddanga kawona neerakira mulamu nga bwe neerakidde okusinziira ku byakutuuseeko. But now my boy is as good as new. Naye kati mutabani wange ateredde. I can take it from here. Thank you. Tofaayo nsobola omuvuga. I bet you're excited to be coming home, son. Ndowooza kati oli mukyamufu okubanga tuddaka. Well, what would you like for dinner? Kiki wandiyagadde okulya ekyeggulu? Pork chops. Wandiyagadde okulya pork chops. And oh, I can make a yellow cake with chocolate. Nsobola ogezaako okukola yellow cake nga kuliko chocolate. Not sweet. Nze seetaaga kumpita sweet. Sweet are kind, and people are kind are weak. Yagamba nti abantu ababeera sweet babeera kind, ababeera kind babeera weak. Nowhere, why? Biwa bijjawa. I knew something. Kubanga ebigambo bw'obyogedde. Waliwo omuntu gwe nali manyi yateranga okwogera ebigambo ng'ebyo. What do you think? Kiki olowooza? I think you talk too much. Nze ndowooza oyogera nnyo maama sirikako. Maama omwana wa mutabudde. Baana yiyo no bamukomezaawo bamuleese. Kasindi baakaleeta kakazi katu. Hey, sweetie. Ati ogamba ki omuto? Cindy's here. Cindy wuno aleeteddwa. Oh, look who's there. Laba ani azze. Hey, Bob. Gamba ki? Go give him a hug, Cindy Bear. Genda osooka omusimba akafumito. Okay, your jacket. Jako jaketi yo. Anti ogamba ki munnange? Oh. Ono takaagala. Maliriza yakwata bukwasi kubo n'atambula. Ne balina kye batategeera ku Bart. Look at my book collection. Olaga bakono ngenda eri waggulu. Okay. Waliyo obutabo bwange. Anti kale. N'oluggi yakuba lukubi. Get him lunch. I'm sure he'll be. Kasooke tufune engeri tutegeka ekyemisana nkakasa. Teen. Nja kuba atereera. Bart. Yakwatibwa gy'asika n'omukadde ono. Feeling better. Otandise okutereera. I missed you. Okimanyi nti nkumiisi nze. Come in. Jangu. Celebrate. Jangu tulina okujaguza okubanga owonye. These are good.
buno nga bulungi You deserve the best in everything. anti ogwana ebisinga mu buli kimu kyonna era ekyo ngenda kikuwa A twirl with your grandma. jantusooke tukubojjemu Music? It's not old. It might as well be yesterday. oyo music nga mukakono si mukadde ayinza n'okuba owajjo I have a question. nyina ekibuuzo kye njagala okubuuza Painting, ebikwalaga ku kisiige darling. kisiige Looks kind of like my dad. ekisiige kifaanana kitange Dad, but Chris. kwegamba si kitange Chris A lot of people resemble each other. abantu bangi Yes, bafaanagana I'm told that I look like Jean Harlow nange bangamba nfaanana Jimmy in Hara the living room. ekifaananyi ekyo kyali wano mu living room yo Well, maybe the fever you had scrambled your brain. oba osanga omusujja gwabadde nagwo gwakyankalanyizaamu Mom told me she met Chris after she stopped talking. maama wange yangamba mu yasekana Chris nga tannabatandikako ng'alekeddeawo okwogera naawe bwe baakutwalira mu ddwaliro gwe Chris wamulabako bwe bagamba Please, tell me. kati mbuulira Why would he say he never met you? lwaki abagamba mutakusiikanangako kyokka ate nga wano waliwo ekifaananyi kifaanana I kitange think you're a horrible liar. singa tombuli amazima ngenda kugamba nti oli mulimba Did you do something? olina kyewakola okubanga tebaagala kwesembereza Both hate you? okubanga bonna bakulinako obukyayi ne batuuka n'okugamba musimanyi yagenda maama yagenda okulaba Chris nga takumanyi If you're a good woman, bw'obanga oli mukazi he mulungi never met you if he did. lwaki Chris aba agamba mutakusiikanangako kyokka ate nga yakusiikana ye lwaki olina ekifaananyi kye mukazi watu byamusukkako Bart. yagamba baati Chris mutabani wange bombiriri abo baana bange My dad is your son. kitange mutabani wo My mom is your daughter. ne maama wange muwalawo I think you understand. ndowooza osobola okukitegeera It's one of my biggest failings as a parent. kwegamba kyekimu ku ebyo byannemerera ng'omuzadde Responsible. nali mukwasaganya obuvunaanyizibwa bwange But still, despite everything, I love them. naye ng'ofudde ku ebyo bye baakola okubanga baagala nanze ekyabaagala baana bange musaayi gwange I wanted to protect you, and there's nothing that this kalwaki tewangamba kono nali njagala kuprotecti nga sigamba nti buli kimu nali neetaaga okugamba curious, and now mulimu ebintu ebimu tebyetaaga nga biyinza okuleeta akanyambirege naye kati wuuyo olina obwongo bwewunya buli kaseera in the first obira mu kwebuuza it's been awful for me. And okubulira you imagine how awful it must be for you now. eno ensonga ebadde nga nkalubo gyendi kati nkiwa naawe enkalubo gy'oli Can't believe it. naye nze sisobola kikkiriza You must promise that you will never speak nsuubiza nti olina gogenda gamba ku nsonga eyo or ruin your life. kubanga kiro bw'okyogera kigerako n'obulamu bwo okitegera kisigale mu masekati gaffe Did he know my real father? kitange oba ddala wali omumanyi Bart. baati bannaye biki by'otandise They say curiosity killed the cat. nga bwe bagamba nti curiosity yassa Wakkapa I'm feeling faint, so nze mpuli yantandise n'okugira mbuulira kitange wali omumanyi I want is my family back. Never mind the past. biveeko I guess I should get going. ndowooza kati nzire eka I wonder where I am. bayinza n'okuba batandise n'okwebuuza ndiwa amugambye nti wali omanyi kitange nagamba seetaaga kuddamu You ebyo hung that painting, you imbecile! gwe musiru gwe gwagenda okulekawo ekifaananyi ekyo You're asking questions. I'm kali omwana ekifaananyi yagenze sinzira kutandika kubuuza bibuuzo him. naye nga ekifaananyi n'omwana yali takirabye naye ate waliwo yakutteko n'amusiikana mu ddwaliro n'amulaga akafaananyi ono ke yasooka okuba John Amos akafaananyi omuli akafaananyi kooli Chris kati abadde talina kyakola okugyako okutottola omuto buli kimu kyonna era bamugambye nti oyo golaba mutabani wange naye ne maamawo muwala wange kwegamba baluganda ye gye bali n'asooka abisiriikirira n'alowooza kintu kino wabula Sins must be paid for. ono agamba nti okusiya ku byonoono ebiteekeddwa ogezaako okuba nga bisasulwa You almost killed me, Clover. okimanyi Clover katonzite tuwadde erudda Nice one. niyaze ne Meldon bali mu kuzanya house card Decided which university you're gonna go to? wamaze okulooza university gye mugenda okgendako In New England. He's ngenda genda somera mu college of New England I left us. manyi taata yagamba university za wano si nyangu Definitely come back here. I mean, you're practically part ekibuzi kyabe n'osobola okudda wano kuba kati oli wakika owaayi You don't Pola. part of this family. wamma gwe teweetaaga kubeera part of this family Our blood is cursed. omusaayi gwaffe gwakolimirwa bw'oba obadde tokimanyi gwe Meldon ono yasooka neyewuunya kituufu Our family's plagued with dark secrets or hypocrisy. yagamba sigamba nti oba tutambulira mu byama bya kizikiza oba bunnanfuusi
Mwana nakuze ebintu byayogera tebabitegeera. Agambye oyise wandyetaaze kwata kuba okudda mu family oba kubeera mu family yaffe kubanga omusaayi gwakolimirwa. From God's grace, know that such foul souls are everywhere. Usually it is in the guise of a woman, sometimes in the guise of men. Talina n'agamba nti okusinziira ku biki bye yayitamu nga ye kyali kisa kya Mukama. Bitu bino ebyokwonoona. Ono yajja n'amugamba siraba nsonga lwaki oyogera ebyekisiru n'onswaza mu maaso ga girlfriend wange. What was I talking about? Kiki mbadde njogerako? Why am I so screwed up, huh? Goza lwaki nasiraana? Why do I have allergies and why am I so much shorter? Lwaki nyina allergies? Lwaki ndi mupya okusinga abaana abasinga mu grade yange? Just different. Oli wanjawulo. That's all. Kyekyoka? We're all different. Ffenna tuli banjawulo. Nedda. When you live around a sin, it starts to... Bagamba ebiseera ebisinga singa obeera n'okwonoona obanga ekyonoono kikuliko kitandika okuyingira. You ask them. Biki byoyogerako nga sibitegeera ko nogenda obuuze bali. Bw'oba oyagala manya ebisingawo. You need some sleep. Weetaaga weebake ggwe. Leave. Fuluma. Now. Genda kati. Saagala onkooye. Mugambye akwate kuba agende. Ono yasiga yeewuunya omwana ebigambo byabadde ayogera. Naye teyalina kyakola. Alina okukwate kuba asobole okweyongerayo. Bwe katyo ne kakwate kuba ne katuula erudda. Kamugambye ebiseera ebisinga bw'obeera nga weetooloddwa kye twandiyise ekyonoono kituuka ekiseera ne kikuyingira. Naye nga biromyo n'abyogera alina kwasinziira. Come here, boy. Naye ajja asooka ayite Magujja. Ku luno agenda ofuluma ogiyita Magujja. Ate ng'olowooza alina waagirengera alina waagiwuliza. Magujja terina weeri. Yadda. Dad? Taata. Clover anywhere? I can't find him. Onabiddeko Clover kubanga simulaba. He always does. Amanyi okudda ajja kudda totya. I'm gonna go inside and look for him. Ngene nsooka enfulume munoonyeko mufefete. I think Bart should see a professional. Nze ndowooza bituuse Bart asooka afune ku professional. You mean like a psychiatrist? Kwegamba nga psychiatrist. It'll be good just to get comfort. Kijja kuba kirungi at least ogezaako okutegeera ekigenda maaso gy'ali. Nsaabusabi. Sometimes things like an accident or a very ebiseera ebisinga bino ebintu nga bino bitera oggwawo ng'akabenje. underlying psychological condition. Something that's there but remains dormant. Era ng'agamba nti ebintu ebimu bitera at least ogezaako kubanga byamusumbwa byamuteganya Inversion nga biri awo mu bwongo bwe or naye nga biri dormant. No, not at all. Perhaps we can put together your genetic history. Kati yasooka n'abuuza mu famire yammwe mulimu omuguwa eddaluko nedda oba osanga nnyinza ogezaako tulina genetic history yo. Is that before we start him on any medication? Nze ngamba twandisoose ntumonitali nga bifo nga tunabatandika ku ddagala lyonna. Very bright, but also a very sensitive young man. Adolescence can muvubuka musufu for somebody like him. ate mugezi lwakubanga kale kwegamba ka buvubuka atera ogezaako kijjanya baana ngaawo. Fine, or it's going to be just fine. Gwe tofaayo mu kaseera katono buli kimu kijja kutereera. I want to pay you for today. Sooko gye njagala kusasula olwaleero bisa ku byokoze. Grandma, Jjajja please tell me about my father. sooka ombulire ku bya kitange. They know him? Wali omumanyi? If you insist. Bw'oba olemeddeko. Your father, Kitaawo Bart Scott Winslow. yali ayitibwa Malcolm Bart Scott Winslow. As you probably know, he died tragically in a fire. Nga bw'omanyi nti yafiira mu muliro. And my mom introduced you to him? Kati mange yakusobola okwanjula eri kitange. Long before your mother did. How? I don't want to go down this track. Saagala tugezeeko kubira mu mboozi eyo. Complicate things even more. But look, Ndabayo. I got you. Nakufunidde ekirabo. John Amos. John Amos abadde amugamba nti mange yasobola okwanjula eri kitange. Nakya n'asooka abulankanya emboozi. Kubanga akimanyi taata w'omwana ono Because you told me. byali biwanvu. Now you should play with that in the barn and away from the valuable. Ngenda kusabaako ogenda ogira okazanyisa amugulidde akasaali ke yali ayagala. Ne seeta amusasudde. Ne bakwatekuba ne batambula beeyongereyo. Why do you think Grandma gets so upset about my dad? Lwaki olowooza manga jjajja anyiga nnyo ku bya kitange? It's, Kiri nti
ekintu kino twisted web. kirimu engeri y'embeera. I don't know much about it myself. Si nange gamba nti oba nkimanyiiko ekiri awo. Let's try this again. Tuddemu tukuba akasaale nateera. All right. Otyo. Plant your feet. Nakusaba ogatte kamu ku magulu bw'oti. T. Galula. Elbow up. Put your forefinger to the akakokola kasitule waggulu. nose and then osekule. Oh, you're a natural. Naye ate gwe oli mu butonde. Ngeri gy'okakubamu. Let me tell you something, Bart. Leka mbeeko kye gamba Bart. You have the potential to be very powerful. Olina obusobozi okubeera ow'amaanyi. Born with all of this. Kubanga bino byonna. No one expected him to amount to anything. Kitaawe naye bw'atyo bwe yali teri yamusuubira kubeera w'akabi. I don't want anyone to take advantage of you. Siagala muntu yenna agezeeko okwefunira. A good boy. Oli mutabani mulungi. Look out for yourself. Olina okugezaako okwerwanako. Like Malcolm. Nga Malcolm. Butereevu nga jjajjaawo. Blaze your own path. Njagala ogezeeko situla kye twandiise. Ekkubo lyo. There will be people who will stand in your way. And women will try to undermine you at every time. Waliwo abantu bangi abajja okwagala okwekika ate abakyala bajja tuuka ekiseera bagezeeko okunyoomereza. Wabula. And you can't let them. Tukkirizanga embeera eyo. Tuwadde erudda. Rodi. Joli ng'ogasseeko ne nakyala. Melody. Keep up with your practice. Musigale nga mugenda maaso n'okola practice zammwe. Melody. Mujja sobola okugeza kubeera nga Melody. Dismissed. Abasiibula. Badde bali. Soka munywegera. I have my mom's car today. Nyine muloka ya mango olwaliro. I want to, babe. I want to. I really do. Njagala sigaanyi. I just have to get home. Okay? Wabula nyina osooka ogezeeko okuddeeka. I just have this feeling that Nyina feeling eno. Bart needs me. Nti Bart alina bw'atuuse kati anneetaaga. Mbeera sikyambutegeera mugambye sifuddeyo sigaanyi nneetaaga. Tufunemu akadde akaffe naye. Bart alabika nneetaaga. Yajja amunoonya. Bart! 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 Bart oli ludda wa? Bart! Bart! On! Over? Genda okuzza amaaso waliwo ekyamala enviiri ku mutwe. Daba bwagwa. Gwe ekigo. Olwo oluseŋŋenge. Genda odusikasika bw'atyo odutambulizaako amaaso. Katonda watu. Nga ssebo Magujja baagita. Jja twasibayo okulaba omuto ng'ayogera nayo. Magujja ssebo baaginyika. Maama nnyabo. Musatu yasooka n'akuba omulanga awo wennyini. Musatu ali eno mu busaale. Yasooka n'agalula n'asekula erudda. Katonda watu. What are you doing in here? Kirate okola ki? Entertaining myself. Ngenda maaso n'okubanga neesanyusa. Busy. Tondaba. Where'd you get the bow and arrow? Kirate akasaale kaaki. Grandma got it for me. Agamba jjajja ye yakamugulidde. Grandma? Jjajjaawo. Jja omukazi. I want you to stay away from this. Njagala osooke weesonyere ddala omukazi otoddamu wadde omwesembereza. Wulira. You don't want to see what's in front of your own face sometimes, boy. Yagamba ebiseera ebisinga gwe toyagala gezaako kulaba kiki kuli mu maaso go gezaako kwegamba kyeŋŋanga. And it's made you weak. Kitandise okufuula omunafu. Feels is weak. Omwana ayogera ebigambo ebitategerekeka. N'akwata ensaali ye. Kujja asobola okugezaako okuba. N'asekula erudda. Yasigayo yeewuunya mutuufu tategeera muto we. Found Clover, Bart. Agamba yasiikanye Clover. He's dead. Wabula Clover amusiikanye mufu. You know anything about that? Olina ky'omanyi ku nsonga eyo? Ey'okubanga Clover mufu. You think I killed him? Simanyi olowooza nze yamusse. I can never hurt. Nze sobola gezaako wadde okulumya ekiwuka. I'm gonna tell Mom and Dad. Anti senga tulekera okujja eno ngenda ga maama ne taata. Oyagala kulimba. You want me to send away, don't you?
Like they sent away Grandma. Yagamba nti Kalisiya biko yagala kuntwaza mu ddwaliro ly'abakatanga bwe batwala jjajja. Anything? I will tell them that you're foreign. Ati singa ogenda maaso n'okwogera eby'ekisimu nja bagamba nti olina omuwala gw'oyagala. If I knew, Meodeni omwagala. I saw you. Oza saakulaba wali olwosa simanyi. Kati genda mpola. It's a sin out of wedlock, you know. Ate ekyokwegatta n'omuntu nga temuli bafumbo kuba kwonoona. Kiba kibi. Ono yagamba mu butuufu muto wange sikyamutegeera. Ye n'akwata bukwasi ensaali n'asekula erudda. Takyategererako ddala muto we. You're not going to say anything now. Kanswe tolina kyogenda kukuluka mpaka nakyo. Tolina kyogenda siriwala kwogera. Isn't it obvious or are you blind? Sikutegeera. Mom and Dad didn't meet the way they said they did. Yagamba nti mama ne taata. Grandma. Tebasisikana mu ngeri gye bagamba gye basisikana. You're acting crazy. Naye bwe bituuse kati weeyisa mu ngeri ya kiralu. Crazy. Kiralu. I'm reality, boy. Yagamba tuli ku mazima. Gano sebo tuli ku mazima gwe gy'otamanyi. Amugambe leka kulowoleza nze ng'omuntu omukyamu. Mama ne taata tebasisikana mu ngeri gy'osuubira. Simanyi kiki ekiri naye ngenda kwogeramu n'abaana. Ono yakwata kuba naggula wawulira aboogera. Kyava ayitawo najja nga awalampa erudda. Nina byawulidde boogera. Gera kasoli eno waggulu k'ennyumba. Yayitawo. Nabagamba twalaba akasito kakayitibwa Flowers in the Attic. Ne tulaba ak'okubiri. Akayitibwa Petals on the Wind. Then kano kakusatu. Kayitibwa If There Will Be Thorn. Waliwo n'akokuna. Nako tujja kuba tukekaanya. In fact oluvannyuma lwaka tugera kuzaamu akakokuna. Kasirima kano. Ono yakwata kuba najja erudda. Kwe kutandika ogenda maaso n'ogezaako tabaala ebintu ebiri eno. Naddala ebintu ebikwatagana ku bintu bya muto wayagala kubaako kyategeera. Kuba atakyamutegeera tamanyi kikigenda maaso namuwungula. Kiki kimujja mu mbeera. Gena akawungeezi. Mu kaseera kano kennyini. Ziba teziri busa. Jjajja yakwata kuba najja. Agenda okuza amaaso ng'omuzzukulu ali wano. What are you doing here? Yamubuuza ate okola ki wano eno? Wait. I don't want to go home. Nze saagala kuddaka. N'akwata kuba n'asooka atula waali. Hey? Yamubuuza oba ali bulungi. It's nothing. Agamba kyonna ekiriwo si kikulu. It's just... Kiri nti. You do love me, like you say you do. Ddala mutuufu bw'oba ng'onjagala nga bw'ogamba bw'onjagala. Kirabika gwe wekka njagala mu kika kyaffe. Ye alaba ono yekka yamwagala mu kika. Katonda watu. Mpozi kugasieko ne John Amos. John Amos atajjira wa. John Amos Can't love you. He's tasobola kwagala oli mukozi. the smart one. Naye ate omugezi. Not really. Si mugezi nga bw'osuubira. Said I can be just like Malcolm. Yangamba mbusobola okubeera nga Malcolm. Yagamba ku ya Malcolm. Malcolm? Malcolm yamukunyumiza butereevu. Kale ate omusiru oyo. Darling, Omanyi mwana wange. I would love to have you stay here. Mu butuufu nani yagadde ogezaako kulaba About you. nga tuli wano. Rory aliye n'akyekebejja. Jory. Kwata mu nsawo. Najja asooka agezeeko sumulula. Baabo. Yagulawo erudda. Najja yeekaanye mu kabokisi. Ngera okuza amaaso bw'ati mu kabokisi. Mwalimu obugato bwa Barrett. Era bw'atu n'abugjamu. Onayajja asika ne John Amos. Owaayi. Gwe ssebo. Nakuleeta kumpeereza obakola lugambo. Nothing, ma'am. Tewali kye namugambye. How does he know about... Kali yategeera ate ebya Malcolm? I don't know. Simanyi. I don't pay you to think. Nze sikusasula kulowooza. What have you told him? Nkusasula kumpeereza kiki wamugambye? I believe he mentioned reading an old journal of Ye yangambako mwe simanyi alina akatabo ke yasoma aka Malcolm. in an attempt to reveal the truth as you said you would. Era nga Didn't know such thing. nze kyate nabadde sikimanyi. Questionable. And I can't have him falling subject to the wrong influences. Now, Saagala atandike gezaako kubanga agwa mu mbeera nkya. immediately. As you wish. Akatabo ako bw'aba kalina kajjo n'aka Malcolm kaleete. Namugambye ssebo ze namuwulira agamba musimanyi alina akatabo ke yagwako akakwatagana ku Malcolm. Era n'akasoma. Kale mu kaseera kano ng'akyegenda maaso n'okwetinkuula. Yagwa ku bankaluwa. Ng'esoma bw'eti. So much. And truly it's the only consolation. Wuliriza. Being locked in this prison together. Baruwa yali egenda maaso n'okubanga esindikibwa wa Kathy. Agamba nti amwagala okukamala.
naye ensonga lwaki abanga alinga galiddwa Never look back. mu kaduukulu nga kano. Happy 13th birthday. Happy 13th birthday. Love Chris. Ono yasooka ne yeewuunya. Genda mu kaseera kano ng'akaseera keetoolodde. Ebiseera ebisinga abeera ne muzzukulu we. So tense. But Miss Kulaba nga ali mu mbeera. Bagamba amasajja ebiseera ebisinga amanyi okuzza. when are you going to tell me about Bart? Kati amutuufu ogenda kuŋŋamba ddi ku Baati? Who was he? Baati yali biki? He was my husband. Baati yali bba wange. Kati I don't understand. sikitegeera. Baati Your mother was very angry at me. maama we yannyiigira Emotionally so. mu busungu He's my obutenkanisa husband. n'asalawo akozesa ebba wange. Grandmother's husband. Kati yakozesa Why? jjajjaawo. I don't know why they hate me like Lwaki kono simanyi lwaki baali tebanjagala bwe bati. lives and do the right thing. Naye kati njagala gesa kudda mulamu bwabwe ntereeze. Nkole ekituufu. Kalera omwana All the pain bamuzaala mu jjajjaawe. to me. You're the result. Kathe yali munyiifu nnyo eri nnyina. N'asalawo yeebake ne kitaawe. Here, Mu kwebaka ne kitaawe yazaala ono. Kati omwana omuntu gwe yandibadde ayita jjajjaawe omusajja ye kitaawe. I have more or less. Katonda wange. Muyisaawo n'amuteeka erudda. Kino bakiyita incest. Kigamba family erimu omuze gwa incest. Baawo. Omuto ategedde ekituufu. Mbu jjajjaawe omusajja ye kitaawe. Are you okay, Jory? Kani Madoni yakwateko n'ajasika na Jolly ambuuza oli bulungi. Jolly naye waliwo ebimutabudde. Nina byatategeera. I don't know. Yagamba simanyi. Kubanga kituufu kiri Just worried about my brother. neeraliikirira Jessica omuganda wa muto wange. Sometimes Ebiseera ebisinga he says these crazy things. alina ebintu byayogera ebyekiralu. What? Nga biki oba? I don't know. Simanyi na kumanya. Some stuff about my parents. Alina ebintu byayogera ku bazadde bange. It just doesn't make any sense. Kati ate nga bwe mbituna ndaba tebirimu mulamwa. Why don't you ask your mom? Kati lwaki gwe tobuuza maama wo nnyoko? It's probably nothing. Eyinza okubanga era ddala mbutuufu tebirina makulu. Kano kasindi ke baleese waka. Kali wano kazanyira mu kibaafu. Kalina kaddole kaako. Lwoli yakwata ekkubo n'asembera. Yajja. Oyagala okulaba kaddole kange nga kawuga. You know what? Omanyi ki? She's not your mom. Kathe si maama wo. And I'm not your brother. Ate sigamba nti oba ndi bulaazo. And you're not part of this family. Ate toli kitundu kya famire. Eno famire yamunnyika mu kibaafu omwana wa Bendi. Atulowooza tayagala kumutta. Yasooka n'amunnyikira ddala mu kibaafu. Yakwata ekkubo n'adduka misinde n'ajja amusika ne gwe vaayo. Katonda wattu. Yesu Kristo. Bano bagenda okujja nga ssebo abadde amunnyise mu baafu. Kristo yayitawo misinde. Nekadde amutuufu lwaki oba oyagala ogezaako okutta. Sister, you should love her. Ono ssebo mwannyoko wandibadde omwagala nedda. Brothers shouldn't love their sister. Nze tongamba byakumwagala lwa nsonga. Abooluganda tebateekeddwa okwagalana. Yamwetika n'amuyisaawo. Tugende. Bituuse kati gw'osusse w'olina okukoma. She's okay. Omwana ali okay. Oh, sweetie. Yesu Kristo. Ono yagamba tufudde. Kiki ekigenda mu maaso? Yakwata ekkubo n'akasika. Kristo wandibadde onta. Ekyo kimala kaya tugende nno yitawo. Amuyisaawo n'amuteeka munda. Sigala munda eyo gasiya. Beereyo mu kasolya. Gwe. Baatusibirasibira dda mu busolya. Atoka ateekako looko. Father, you're just pretending to be. Toli kitange weefula weefuzi kuba kitange. Please calm down. We need some time. Twetaaga akadde okulowooza. Spawn. Gwe sitaani kaana ka sitaani gwe wazaalibwa mwana oli mwana wa sitaani. Muli bakibi. Muli bakibi gwe. Ne maama mwagalana muli bakibi. Katonda wattu. Naye wunya omwana gye yabijja. Mwena mugwana kufa. Muli kibi. Mbiri muli kibi. Kali omwana abimanyi Chris. Yabitegeerako ono simanyi tujja kufuna engeri gye tukitegeera. What is wrong with him that he's like? Kikyamu ki ekimuliko omwana tabirangako bw'atyo banayise kitegeera. Can't take it back to Dr. Phillips. What have you done?
tumutwali Dr. Phillips konte tusobola mutwali Dr. Phillips kati bwayogera ebintu And what if they want to lock him up? anti bajja kulowooza nti mpagulu faiya biye kati bwe banamugalira mu ddwaliro ly'abakataala atusoke tukakka ntulowooze Chris Bambi soko mpemu akadakiika mpamu akaseera banayo omwana abijjeewa baluganda baagalana kati nona abiwulidde newankubadde abiwulidde mu matobotobo kati yasooka neyeewuunya ono okutandika okwefuna omwana muto okutandika okubeera bw'ati obula yatandika okugenda ew'omukyalo oli neiba eyajja omupya ono kyeyakola yakwata tooca masekati g'ekyo najja amusiikana akawungeezi yajja asiikana omukyalo ono omukadde amubuuze bwe si kyokola muto wange mukyalo ono yaliyo yasembera waali anti oze munaye Jory wennyabo kyekigenda maaso ku byaki bazadde bo nga bobamanyi munaye basingako ekyo kyolowooza batya anti munaye si kiwa nti ojja kwetaaga owulira wabula bwuba wakubimanya weetaaga obeere w'amaanyi nganze bwe nabeera ow'amaanyi nga mbitegedde bakwateko ne bamwetikka omuto bamuleeta butabika oyo gwe bagamba si mwannyinaze ate nze sinze baati era toddamu bimpita kale bwobagambye sigwe baati ono yavaayo okusira ku mawulire ge baamuwa nti maama wo ne kitaawo baluganda yagamba nfudde kino sikirabanga nabagambye akaze kayitibwa incest mu luzungu kakati agenda okuzza amaaso ekyamala enviri ku mutwe okwekkaanya obulungi bw'ati yerengera wano bisengenge genda obikwatako ng'ate bye bisengenge byesikana ku Clover magujja ye abisikanye maka waneena ate ne manju gamba kale bano nga bamaze oteeka omwana mu ddwaliro bajja basembera Mr. and Mrs. Sheffield. Anti mwami ne mukya Sheffield beyita baddalinja Sheffield linnya ly'omusajja yaba adapting Schizophrenic disorder. yagamba kati omwana ono alinamu ekiyitibwa schizophrenic disorder. An old man he calls Malcolm. agamba nti alinamu ekifaananyi ky'omusajja omukadde yeyita kwegamba gwe bayita Malcolm. That's impossible. Tekisoboka Malcolm bano bamumanyi Malcolm bamumanyi ono yasinga okweraliikirira kati options zaffe ziri kitwandiyagadde ogezaako kuma kuba twetaaga jjanjabo tugenda gezaako okuba nga tumuyisaamu tumuwa eddagala biki tumuyiseeko ne ku masannyalaze tusobola ogezaako eddagala abeereko wanalisi ku ddwaliro okumala ennaku eziwera wabula bwe kiba tekikoze tulina osooka omutwala ku masannyalaze option yaffe yokka gye tulina maama abadde agaanye omwana we tebagenda mukubya amasannyalaze nga bakataala kyokka ate omwana agamba omukyala amugamba nti omwana ono alinamu embeera y'omusajja ayitibwa Malcolm. Well, the tranquilizers have calmed him down. Amasenya bamukubya obukkakkanya. So Dr. Phillips, Dr. Phillips, we're speaking with Bart. Did he say anything else? Ayina ekintu kyaki yayogedde ku nsonga ya Malcolm. Nothing worth repeating. Ati wali okusizza kubena bagambye tewali kirala. I'll stay here tonight. Nze ngenda sigawa nekyo kyolwaliro. Nedda tekikwetaagisa. Nze maama w'omwana oyo kijja kunneetaagisa. And I'll stay with her. Nange ngenda sigala ne nakyala kubanga munayo no mukazi wange. Daba nne ekiri wano. Oyo omwana ali ku kitanda, omukyalo no yamuzala mu kitaawe. Kali ate bana ababiri ba Luganda. Mwana yakitegedde jjajjawe yamugambye nti maama wo yakuzaala mu bba wange. Yandibadde jjajjaawo musajja. Rodi yakwate kubo n'asembera ebbali. Bw'atuuka kyava asooka atunula. Yakoma wewaka. Kati waliwo ate gwe baaliiriddemu ensonga ezimu nti abo bolaba ababiri ba Luganda, maama y'omu ne taata y'omu, musaayi gwe gumu, n'essebo beewaziri embi. Where's Cindy? Cindy ali tudda wa? Emma took her to the park. Emma amututte eri mu paaka. Still at the hospital. Ati munaye muto wakyali mu ddwaliro. Ono kubano talinaako mwana. Everything okay, son? Buli kimu kyonna kiri okay mutabani. Bart say something crazy to you? Balina kye bagambye ekyekiralu. Nga kyoba? I don't know about the family. Ati ebya family. About this family? Ebya family yaffe. I don't know, Chris. Simanyi Chris.
naye teyamuyita taata Wrong with this perfect family you've created? kiki ddala mu butuufu kye basobola okuŋŋamba ku perfect family gy'okulietize And why are you so angry? lwaki oli munyiivu Why do you keep calling me Chris? lwaki ompita ye kristo ompita taata Why don't you ask Grandma? lwaki tobuuza jjajja wangi She's living next. genda obuuze jjajja kubanga yali ku mulirwano wali yakwatirawo ekkubo najja yatuuka ebbali n'akonkona hey. To Dollenganger. Sheffield. mpita Sheffield naawe Yes, of course. of course era ngenda kuyita Sheffield Do come in. yingira munda nomwami amumanyi bwe batyo yajja kusiikana ono nnyina There you are. bannaye nkulabye All grown up. okuze Corinne? Karini Call me mother. lwaki opita maama A hug. pakafumi totongezaako ndekamu What are you doing here, Corinne? kiki kyokola wano Corinne Haven't you done enough to get? tokoze ekimala okugenda maaso n'okubanga otukijjanya Forgive me. anti ekyandese mu nsonyi You won't, but you've always loved me more than she. nkimanyi oli tasobola kunsonyiwa Kathy naye ate gwe wali onyagala osinga Kathy Manipulate Bart into hating us? n'olyoka omanipulatinga Bart atukyawe The way that a grandmother loves a grandchild. nedda jjasina mwagala nga jjajja omukyala bw'ayagala muzzukulu we He knows, Corinne. Corinne Both know. bonna abaana babitegedde My family again. famire yange ozeemu ogitabangula nateera Family loves you based on a lie, then yagamba famire yo weba ekwagala ng'okusinziira ku bye bawalimba then bwe baba tebakwagala gwe tewandikikoze I can help him have a normal life. nsobola ogezaako bayamba bafune obulamu obulinomu Not both of them, then just Bart. kale bw'oba tosobola bampa bombiriri joli ne baati mpaako baati Life. Does any of this seem normal to you? naye katera mu butuufu okusinziira ku bulamu bwe tulimu gwe waliwo kyolaba ekiri nomo Or about what you think might help them in that fetid rut? ddala mu butuufu golowoozamu eyo embeera yo ey'ekivundu ey'ekisiru waliwo engeri gy'osobola Well, otuyamba help me. I will make it my life's mission to see you locked back up. nze ku nsi ya katonda ngenda tobanga bwe nsobola ngenda dufula lulubimbi lwa bulamu bwange nkakase tebakuggalira A lot of friends. Yes, but they don't know your secret. nyina mikwano gyange bangi mu ddwaliro ly'abakatako ntebamanyi kyama kyo nti omukazi gw'oli naye mwannyoko Stay away from my children. neesonyiwa abaana bange amugambye gwe bonna bagambye batwale banzigalire naye era tebamanyi kyama kyo nti omukazi gw'olina gw'obeera naye gw'otolanga mukyala we w'empeta mwannyoko Thanks for the recital, and the charge card was declined. kati nabadde njagala ogezaako sasula okutegeka ebya risayito nagenze okebera kyagikadi nga Went to the bank to withdraw some money. anti oba tusanga tugende mu banko nagenze ne mu bbanga njagala kujyawo siteete byaganye Chris, what is going on? kyakigenda maaso Chris You earn good money, you work all. nze nkimanyi siteete okola eziwera ofuna siteete eziwererako ddala naye sikutegeera Please, bambi distract yourself before. ngenda kusaba saagala kirala tekigende maaso nakunyiga nnyo namusooka amusimula peeke Okay? sikutegeera Chris, I'm on my last nerve here. Chris mbutuufu wano we byatuseeze amugambye gwe saaga kyo kikustressinge n'akwata ekubo n'ayingira munda I know you're angry, Chris. nkimanyi oli munyiivu munnange baati eri Chris I know you want to pay for this, nkimanyi oyagala abo bagezeeko sasula okusija ku kye baakola ekyokwonoona but you have to hold back. wabula ngenda kusaba osooka obe mugumiikiriza ye John Amos Malcolm was a smart man. Malcolm yali musaa mugezi He knew that sometimes yamanya you have to pretend to be what people want you to be. nti ebiseera ebisinga oteekeddwa okugezaako okwefuula ki abantu kye bakwagala okulabiramu Guys, your intentions. baleme tegeera bigendererwa byo Nothing. osegeera Do you understand? osegeera kyegamba nkitegeera kakati You do I? Melody? Melody Hey, I'm sorry. anti munaye Melody ononsonyiwa ono yabadduka buddusi information yaze n'agimugamba Hey there. lai How are you feeling, Bart? kati owulira otya baati Okay. ndi okay And how is Malcolm? kati ate Malcolm woona atera okubaako He went away. Malcolm yatawanyise He did he? yagenze Yeah. butereevu yagenze And I don't think he's coming back. era sikiwa nti agenda nakwata ekuba okudda Huh. onawo si wabi Honey, hurry up. You don't want to
to be late for the recital. Sweetheart, ngena kusaba kwati kubove kubanga sichiwati wandiyagadde okubeera kikeezi ku recital. The medications have worked tremendously. Eddagala muna eryakoze bulungi Dr. Phillips. No more episodes. He's Nedda atannaba kuddamu mbeera ye eri. and completely abandoned this fictitious. Era kati alyoka esigamba nti oba apanguluko baki. Thank you. Yes. Weebale. Be in touch. Tujja kuddamu tuwuliziganye. Butereevu. Are you sure you don't want to come to the recital? Okakasa tewandiyagadde kujja ku recital. Bati abagambye yeetagenda. See there? Ndowooza tujja kusisiika nayo. Bye, Cindy. Weeraba Cindy kono weeraba munnange. Kati twakwate kuba tudde bali ku recital. Thank you. Gibagenda osinira amazina ga ballet. Dance Academy's fall recital. Anti munaye mwebale kujja. Excited to show you what we've been working on. Mbadde njagala nsooke mbalage ki kye tugenda maaso n'okukolako. So without further ado, let's begin. Tutandike ndowooza. Kujja bagende maaso n'okukona enguliko. And arms in first position. Abasaba emikono bagiyise mu maaso. And open. Then bagibikkule. And up. Then mugiwanike. Kere agenda okuzza amaaso. Yeringera omukyala yali yeebisse. Kere ate bw'amulaba. Nakyala ya bw'asetuka bw'ati yagwa kigo. Katonda watu. Kumbe nnyina abaddewo. Ono yama yasirabika muwala we. Mwekanze. Yakwata ekkubo n'atambula aveewo. You're gonna be okay. I'm here. Genda kubeera okesyaga we yakenze wendi. Nabagambe tukayitibwa if they will be thorn. I can manage. Nsobola okutambula bannange. Dance again. Hi, sweetie. Ate ekintu kyabwe nabangambye nsobola okuddamu ne nzina amazina nateera. Honey? Dear. Mata yagala kwogera nnyo nabo. Dance again? Anaddamu? They told her at the hospital that. Bagambye mu ddwaliro ajja kuddamu naye. Nze okusira ku kyenda byetajja. When'd you like? Well, Gendereze. it's a good thing. You know, I can focus on myself and. Bwe bituuse kati nsobola okugezaako focusinga ku bulamu bwange. Cindy aliwa. Emma put her to bed already. Emma mututeyo kwebaka. Bart? Baati. Can you come and give me a hug? Nsobola okujja okumpa kafumito Baati. Kuki? Mwe muli kibi. Ye tabaagalira ddala bakibi. Alikyabika yasasulira okwonoona kwabwe. Kati ziba teziri busa. Ono yalina jjajja alyokke. Kati ono yazaala kitaawe. Jolly alina jjajjaawe azaala kitaawe. Emigugu gyange giri mu bbuutu. Gamba kangende ngireete. Emma. Indeed. Oyayitibwa Emma. I was so sorry to hear about your Nawulidde ennaku okusisa ku byakutuuseeko kono kiryoke. Jory told me I knew what I had to do. Bwe bangambye ekyakutuuseeko ne manya ki kye nnyina okukola. Going to teach your classes. Nnyina okugezaako kugenda maaso n'osomesa kiraasi ezo ne nakyalabika ali wa baleeti. Sugar for the coffee? Still Emma. Emma. It's my Mukazi wa lujanja. pleasure. Wa lusiddiiki. Well, I see you haven't lost your joie de vivre. Olabika tonnaba kuvaamu mbeera ye eri. When I'm your age. Ozijukiza ebiseera byange ndi myaka gyo. How long were you planning on staying with us? Kati opulaninga kubeera naffe kumala bbanga ki? Jory into tip-top shape. He has a bright. Anti mbadde njagala at least Jory muteeke mu mbeera kubanga alina ebiseera by'omu maaso ebitangaavu. Exactly. And now with your knee and your. Kati okusinziira nti okugulu kwafunye obuzibu. Relieve some of your burden and take Jory even further. Ngenda kusooka nkutikkuleko emigugu egikuzitoyera Jory mutwale. Did you take your grandmother's bags upstairs? Lwaki tosooka n'otwalayo ensawo za jjajjawo kalina abadde ayagala abagambye muzzukulu ayagala mutwala. Amugye wano. Kiki wandiyagadde ekirala? Agala muggyako baana mwana. Omu yekka ye gwe ayagala Jory. Kakati nnyabo. Onkanze. Ballerina who smokes. Nali simanyi nti onywa segereti. We all have our unsavory habits, don't we? Anti munaye ffenna tulina emize gyaffe si bwe kiri ssebo. Haven't I done enough for you? Naye sikoledde ekimala mukazi gwe. You promised to stay out of our life. Wansuubiza ogenda va mulamu bwaffe. The arrangement we've made. Entegeka gye twakola. Mu butuufu nze tenkolera. Yavaayo n'awulya obusungu kyava yasa egiraasi. Kyabika alina kye yakola n'omukyalo oyo. Kulisa ate kiki? Are you okay? Simanyi oli bulungi. Bulungi bwandibadde awo naye. What is it? Kiki?
It's Marisha. Yagamba kiri ku mukyalo no Marisha. Marisha goraba oyo. A couple of years ago, her studio wasn't doing well and Emyaka emitono egiyise mabega studio ye yali tekola bulungi ya Barrett. came to me for money. Najja gye ndi n'asaba amagya. And when I refused, Kati bwe nagaana omuwa amagya to turn us in and take nangamba ngenda baropa mu eri eggwanga muli baluganda. Kyogamba akaseera kano konna buli gyakimanya. Should have told me. Sente zaffe yazitwalako n'obutereevu. Waniŋŋambye. I didn't want to worry. Nali saagala kweralikiza mu nsonga ezo. I'm gonna kill her. No. Ngenda muttako no nedda. No. We have to play the smart cat. Tulina okugezaako okwefuula abagezi mu kino. All the leverage. Don't do or say anything rash. Yagamba kati bwe bituuse unless nga tufunye kwe tusobola okutambulirako. Tiwali kye tusobola kukola, tewali kye tusobola mugamba. Sebo yasaba n'enguzi. Obutasobola baropa eri ggwanga baswaza. Kubanda mutuufu kyo kimenya mateeka. Boluganda mwagalana mutya. Figure this out. Tofa bisaaga weeralika ekyo tujja kufuna engeri gye tukizannya. Osegera. It means everything to me. Njagala otegere nti ze family yaffe ekikulu gye tuli. Yakwati kubo n'amusibula mukazi watu. Rodi najja yeyongereyo. Kyaya yasigala wano nga ali mukulumwa mukunyorwa. Abira wano kagemo takyalina gwanyega waka. Waka waboonoonyi. Ye bwagamba. Yajje bali afune ku makenda ge. Kuba ne pressure kati ziri nnye. Yasera wagayiwe ng'alaba nagwo gagenda musuula ddalu. Kathy, darling, I'm looking for the Kathy. reduced fat man. Noonya munaye kajuisi wano. I want you to get the help. Bwe njagala ofuluma amaka gange. Nga sinayita poliisi. Gambye eki? What you're doing. Nze saagala byokola. Never let you have Jory. Ate nze sigala kukkiriza ogende ne Jolly. Owulira? Look. Jolly mutabani wange. I know how a mother feels about Manyi maama bwabuli ebiseera bisinga ku kikwagana n'abaana be. this for the best. N'ekyo kigenda yamba mmwe. You're not taking my son. Nze togenda twala mutabani wange. After his best interest. Anti kiyamba ye. There's a future. Ebiseera by'omu maaso. York, he'll no longer have to participate in this. Ojja kuba teweetaaga genda maaso nakubanga omufaako. Look at what it's done to your other boy. Kubanga kati laba. Nuts. Mwe kyemuli. Kibi laba kyekikoze oli mutabani w'omulala agudde eddalu. Oh, Bart, honey. Baati. Listen to her. She doesn't know what she's. Wama Baati ono mukazi tamanyi biki byayogera. Baati yakwata bukwasi kubo n'afuluma. Hamugambye omwana wa muzukulu wange okubeera nammwe. Kigenda musuula eddalu. Not. But you're afraid. Olowooza nkutya wabula sikutya. Do what you're gonna do. Gwe kola kyogenda okukola. Anymore. Naye nze sikyafaayo. Baati yadduka emisinde. Kusinziira ku jjajja wa Jolly kyayogedde. Agambye nze muzukulu wange namutwala. Kubanga sigenda mulinda gezaako kubanga afuna buzibu gwa ddalu. Kati laba oli mutabani wammwe ebyafuuse. Wuyo alogotana. Yajja asika ne John Amos. Anti ogamba ki Baati? No, I'm supposed to pretend like it's all okay, but Omanyi ngezaako okwefuula nti buli kimu kiri okke naye amaziba gali bindwaza. see all of them. Kwegamba bonna obbalaba kindwaza. Sin and hypocrisy don't sit well. Yagamba kyolina ogezaako okumanya nti ekibi okwonoona ng'ogasseeko n'obunaafuusi tebikwatagana bulungi. I shouldn't say anything. It's not my place. Sekedwa nagera maaso okwogera bingi kuba tebinkwatako. It's your place. Ye gwe bino bikwatako. Perfect, John Amos. Oli mukozi wano John Amos oteekeddwa okumbulira. And what not to tell me? Mbulira ki ky'oteekeddwa okuŋŋamba ky'otayagala kuŋŋamba. Just saying Nze ŋŋamba. that if sin and hypocrisy don't sit well with you, maybe you shouldn't be with your grandma. Yagamba nti bwe kibanga ddala mutuufu ekibi ng'ogasseeko n'obunaafuusi tebikkolera. Tewandibadde na jjajjaawo. Ono jjajja wange si bw'aliko, ono yeefuula ekyo kyali naye si kyali. She's a sinner. N'oyo jjajjaawo mulaba mwonoonyi. How dare you? Oyinza otya okwogera ku jjajja wange John Amos? Gwe Baati. Don't you think that Chris Gwe tolowooza. learned their behaviors? Chris ng'ogasseeko ne Kathy. Omuze bateekwa kubanga balina gwe baaguyigako. Obadde tokimanyi. That she had relations with her. Oyo jjajjaawo mulaba ssebo yayagala kojjaawe. Nedda tekisoboka. So your mom and Chris. Yengeri gye yazaalamu maama wo ng'ogasseeko ne kitaawo oyo Chris ne Kathy. Yengeri gye yabazaalamu. Oyo jjajjaawo ssebo yeebaka ne kojjaawo. For their sins. Kati basegeeza nze asasulira okwonoona kwa jjajja ng'ogasseeko ne bamaama ne taata. Butereevu. Kiri wano. Jjajja yayagala kojja n'azaala Kathy ng'ogasseeko ne
kati ate nabo ne beeyagala kati ate omuzzukulu bamuzaala mutaata yandibadde jjajja w'omuto ayaya kano tuli kakusatu waliyo n'akookuna nagamba Fiji Junior nga bulijjo ono agenda okwata ekubo okujja yasisikana bano ekifaananyi ekyabwe nga bakyali bato ng'ogasseko n'oli omwana eyafa. Can I please just talk to her? Nsobola okwogeramuko naye. Melody. I know you're there. Melody seba akyali maziga. Nkimanyi gy'oli njagala kwogera naawe. Essimu baagisala kuva yamugambye nti abo bolaba bazadde bange ba Luganda. Melody yakivuddemu. Jory, there's something I wanted to... Jory, waliwo ensonga ze njagala okugamba. About what? Ezaaki? Ezikwatagana ku bano bw'oyitanga bazadde bukono mbimanyi. Okay. Mbimanyi teweetaaga kundiiramu. So sorry. Onoosonyiwa. They're ill, Jory. Abo bantu bakyafu. Crazy. Balalu. Listen to me. Wuliriza mwana wange. You have such a bright future. Oyina ebisa by'omaaso ebitangaavu. To get out of this mess. Njagala lisi nkujje mu mbeera. Ticket. We can both go back to New York. Nze tikiti. Naguze tikiti tusobola ogenda mu New York offe embiri. Ne tugenda otaddamu tula mabega n'ofiire ekibi. Jjajja ali wano. Bali awo n'awulira. Hello, dear. Kwegamba ekibi kibawondera. Anti ogamba ki omwagalwa? I've come back. Okomyewo webali kudda. So it was you at the recital? Esegeza yabadde ggwe eri ku lisaito. I want you njagala away from my gwe osoke wesonyiwa abaana bange. Alone. Njagala obaveeko. Another chance to say this to you. I prayed Nasaba. that you had died. Nasaba nti kale singa wafa. In that nut farm. Singa wafira mu kiyumba ekyo. If only you knew how it hurts to hear. Kale singa wamanya singa omanya engeri gye binnuma okuwulira ng'oyogera bw'otyo. I came here to be near you. Nze kyandese wano kubeera kumpi nawe otwagaza ki? Move! Twesonyiwe senguka. Wait, I hate you. Genda mukazi gweze sikwagala. It's this time. Mulundi Be the guno loving mother that I should have been. ngenda kubeera maama oba osanga kye naliteekeddwa okubeera. Our love. Mukwano ki? Give up our love for money. Mukwano gwaffe wali ofa ku nsimbi. Jewelry. Wali ofa ku bya bugagga. Bina bwe wafuna bifuna ku ebyo. In an attic for 3 years. Ne tubeera mu atiki okumala emyaka 3 gye watukweka. Olw'okubanga oyagala kufuna bya bugagga. I think they're right when I make them, but they never prove anything wrong. You stole my childhood. Wanzibako obuto bwange. I've made terrible Siganyi. mistakes. Nkoze ensobi nnyingi. Everything is falling apart. Buli kimu kyonna kyonooneka. You Lwakubanga ggwe. is falling apart. My Buli kimu kyonna obulamu bwange bwonna busirana lwakubanga ggwe. to build. Mwana wange. Haven't you so deeply that you can never heal, Kathy? Do you really love your brother? Yamugamba ddala mutuufu mwannyoko omwagala. Yes, I love him. Yes, mwannyinaze mwagala. You made me love him. Gwe wandeetera okwagala mwannyinaze. Waliwo eyakasekula. How are you doing? Oli musiru ate omwana okubye waaki. And to the affliction. Njagala nsooke nkomye ekibi kino. Ekibi kino kyava ku ggwe. Nagamba kati osobola obusikana mu Tuke Movie Nest abali embaali. Mu kikuuba awo ewa Kateregga. Tuke Movie Nest embaali mu kikuuba awo ewa Kateregga. Gwe bituuse genda olete wheelbarrow. Gye naye Mosi agamba ke kaseera nkomekereze sayikene ey'ekibi. Bano ababiri. Nyina obagombamu obwala. Musaatu yakakana wansi ku maviivi ge. Genda okuzza amaaso okulengera bw'ati nnyina. Yabaleeta ssebo n'abateeka eno mu kiyumba. Agenda okuzza amaaso nga ne jjajja amuleeseeyo. Kale ate omuto ye ayagala nnyo jjajjaawe ekya maama we ye munyiivu. Naye ekya jjajja ye. Amos. Yes, I have. From wasting my life serving you, you weak, undisciplined. Yagamba ekigenda okunkozesa kino olw'okubanga wayonoona obulamu bwange nga ngenda maaso n'osavinga gwe mukazi gwe atagwana savingibwa omulogo. Mukazi omubi. What have you done to my daughter? Ki ky'okoze muwala wange?
Do you have any idea Wait. how hard it's been tying my life to yours? Yagamba ati omanye engeri gyekibadde ekikalu bugenda maaso n'okyusa obulamu bwange okubuuza ku sayidi yo. Gwe omukazi omwononefu. Its name and through its name, mine. We're not really family. Tetuli bakika. Oli mukozi. That perhaps you had learned something when you gave these sinners up. Nali ndowooza oba osanga olina kye wayiga. The sin you Kasa wava ku baana aboonoonyi. No. Nedda. You wanted it all back. Wali oyagala kweddiza byonoonyi. Children. Bayita baana bo. Children. Baana nabaki. Tainted. All the devil's spawn. Baana kyabo boyogera obwana bwa sitaani. Just like my damn crazy mother. Really? Kabaka Seba afuuse kye yayagala nawo. What are you doing? Yambuuza okola ki? You're weak, Corinne. Karen, I'm strong. Oli mukazi bunafu naye ate eri w'amaanyi. Of the Lord, and I will break this cycle of abomination. Era ng'agamba nti agenda breaking a cycle na abomination. I will set this place. Ngenda kakasa mbu kifo kino nkyokya. Nedda ssebo. Nze togera kwolekya mukwokeramu jjajja wange. These women must pay for them. Bano abakazi balina osasulira okwonona kwabwe. Here. There's nothing of the Lord in you. Tewali Katonda akuliko gwe. Mbisimanyi Katonda amwogerera mu matu. Don't you mess with me, Bart. Gwe kyagala onkyange baati. Dog. Kuba akasaale kakuba ttale. Gwe kaana gwe. Oli musiro. Get off of me! Nta tonsika. Tonsika mbula. Va ku mwana. Mwana afuna akawenda w'atawanyikira. Bwe oyagala ffe weetuliva ku mwana. N'asooka akoleeza. Tokikola nkwegayidde John Amos. Weeraba gwe Corinne. Asisewo abakoba bacomeka ennaali. La hawula. Maali Kudusi. Tukyagenda maaso ne sireba. Kirira akwati kuba avaayo waggulu eno. Yasekana wano kitaawe. Why blood? Marisha. Son, listen to me. Mutabani soko tompita mutabani. But all of your lies, okay? Koyo bulimba bwammwe. I promise, no more lies. Nkusuubiza sigenda kuddamu kulimba. Everything out in the open. Buli kimu kyonna ngenda kijjayo ogenda kuba okifuna mulambulukufu. Where's your mother? Mama waali tudda wa? Next door. Ali wali ku mulirwano. Oh, God. Yesu Kristo tufudde. Just please stay here. Gwe sigala wano eno. Ngenda kusaba osooka osigale wano. N'akwateko bwe yeetoolole. Yesu Kristo tufudde bannange. Johnny was just going crazy and he's locked us in here. What? Ki? God, we're gonna die. Bana yetugenda fa. To say this to you, how much I've loved you. I've loved all four of you, and I'm horribly sorry for everything that I've done. Yamugamba ngenda kusaba ogezeeko okunsonyiwa kulwa buli kimu kyonna kyekoze. Wabula ngalo nsonyi omwana wange. Yeetonda. Era bw'atyo n'amusika n'amusimba akafumito. Dad! Aye. Grandma are trapped in the barn, and the barn's on fire. Jjajja ng'ogasseeko ne maama bali eyo mu kisibo. Bulijjo ne Amos abatadde eyo. They're in there! Egala bookya. Gwe sooka ofulume. Gamba akato kafulume. Musatu najja afuna akawenda. Funa engeri gy'asobola ogezaako taasaamu. Yafuna ekitiiwo. Yatandika okugenda maaso n'obayita. Osobola okumpulira. Lukakana akajja akagudde. Oh my God, Chris! Yesu Kristo banaye. Chris wama mutwali. N'akwateko bano yeetika omukyalo Reda amagulu mamenyefu. Najja amufulumye. Nakusaba onywere. Kirira agera okuza amaaso bw'ati. Mukazi watwalwana nga bw'asobola. Omuto yajja asooka asikeyo jjajjaawe. Jjajja gy'atugenda. Omwana wange genda va wano. Gwe kati bwe bituuse naawe kankuttireko kaana gwe. Kiba kikyalemeddeko. Bakiyisaamu akasaale emabega. Jjajja akiyisizzaamu. Ki John Amos. John Amos abadde agamba Katonda amuulugumira mu matu. Amugamba komekkereza okyonono kino. Komekkereza ekibi kino. Bano beetaaga kutta bussi. Era nga ye agamba nti yali alowooza nti oba osanga omukyalo ne yeesonyiwa.
ekibi kino ekyabaana be n'abaleka babeereeyo yabeereeyo naye ate kisinza omunyiiza bwe baakwata ekuba okujja nate yatandika baaniriza ng'abakomyawo mu bulamu bwe ng'ayaniriza oba ekintu ekirungi ennyo yo naye mwe sinagambe tekijja kubeera bwe kityo guno omusesi ayagala ate mugende mu maaso nagukungiriza mu kifuula ekyakabi n'obuzibu nga bunajja jjajja bamuleseeyo munda mukazi wattu okakkana ennyumba ekutta akaliro nentandisa ogenda mu maaso n'okuteta omuto yakwatibwa ennaku yalumubwa kubanga yalabanga ennyumba ekwata omuliro nga ne jjajjawe ajja kubanga yenna abengeya ate n'omunyogera enyimpimpi tabeera na jjajjawe abeera sitepu mami we simanyi oli oke ono yajja nakapanti mu butuufu ngenze neraba omukanga jjo lyambuze kono sike kaseera mama muleke taata jajja muleke simanyi oli bulungi mwana wange kono ndi fayi eyo famire empangulukufu mwana wange nagamba dda nedda oyagala genda maaso ng'oli nabo kimala balwadde bayinza okuba balalu nga balwadde naye ate famire yange era nga mbaagala ngenda sigala nabo ate bwokera ku makya nolowooza nti Kathy ng'ogaseko ne Kristo ogenda bbawaayo eri abantu babategeera ku nsi ya Katonda gwe siri kusonyiwa nja kwegobako nkwegande nga tuli jjajja wange kati ke kaseera ddeewuwo naffe tusigale ewaffe weeraba jjajja yagamba bannange lodi kyava sokazaako amaaso emabega yajja agezeko siikana famire ye mwaka fumito nabagambe tuli kayitibwa if there will be thorn naye waliyo n'akalala akagenda okubeerako okuna ate nga nabagambako bisigalya zaffe bulambalamba musobola n'obujja munyamira videos abasiikani bwe kosove waibula sen video dabula abasiikani bwa katala we kabalagala wasse bagala yabakopwe banopo zitwala iti webuli Hamu Soft Entertainment and Electronics abasiika bakupaka enkadde mor edduka n'amaka gamu 3 era webuli ogamba ki gwe kono ogamba ki I'm sorry. Mane njagala soka kwetondera. I told you that you could be honest. Nagamba osobola okugeza kubeera omulambulukufu. And when you did, kyokka ate bwafuuka omulambulukufu gye ndi nenkubuusa kwegamba nenkuddukako nenkuleka mu kyangaala. That doesn't change the way I feel. Naye ate ekyo tekikyusa ngeri gye mpulira gy'oli. Bali balala kono kakasa tekikyusa kona apaana. Nabagamba ne Android Entertainment gaba shopping center ku Majesty Plaza awo. Nabo webuli ne ku Usafi yabatirawo branch. Hamu videographer basikani bwe wakisio kasenge je road wa Rodenzi. Pellegrin Movie Center basikani bwe Hoima ko Central Market yawe wa Joseph. We buli nnyo. Namu Entertainment mukona arcade yawo. Mukwana arcade yawo. Opposite Old Taxi Park wa Medi. Shemiz videographer and electronics abasikani bwe kanyenya nga kwata ku Spurs wa Shemiz. We buli era. Is he killing the mouse? Simanyi kali amesaka. They're just playing. Musota guzanya buzanyi. They're just playing. Dala mutufu ogo musota guzanya buzanyi. Leka gwe. Beka videos ekasubi wa beka. Nabaga busilemera we buli. Yayitawo. No. Neda togena na muvubuka oyo. We're gonna go to the park. Tugene mu park. Phillips is a miracle worker. Dr. Phillips okimanyi nti musawo wa byamagiro. Amen. Mwana kati wali si wabi. It's worms. I'm gonna get some of that pie. Ngene soke mfune kweli pie. Ya tugende. Yamusaba kwati kuba sobolo kweyongerayo. We are blessed, aren't we? Ne tuli ba mukiso kiraba. Wonderful family. Kubanga tulina family yaffe ennungi eyagaza. Abaana baffe babiri ab'obulenzi n'obuwala. Ate nga naffe tukyeyagala tewali kigaana. Tiri agenda tukuba ku mukono. Aya. Bizibu biri mu nsi. Kakati ono yakwati kubona ajja ne kannakyala Melden ono agenda okuza amaaso bw'ati kumbe Jori agenda okuza amaaso okwekkaanya nga bbaati atolooza tali mu mbeera eri enkadde eya kitaawe yeesuutiiza efaanana yeekozeeko ali mu mbeera eri eya kitaawe yandibadde jjajjaawo omusajja ayitibwa Malcolm Dabando tagali kirabika omukadde akyamulimu omwana ali mu multiple personality ne kabaka n'asembera okagala
nabagambye tujja kuzaako akayitibwa Seeds of Yesterday akajja okubeera akatundu akagenda okubeera akokuna tubadde katundu kakusatu akasira emenu twalaba akasooka akayitibwa Flowers in the Attic ne tulaba akayitibwa Petal the Wind kano kabadde kayitibwa If They Will Be Thorn then waliyo akayitibwa Seeds of Yesterday ketugenda okuzaamu essaawa ero yegini nagamba salaba video gino yanga bulijjo kansala w'abantu kansala to be waise to east nabaga musikala mu omwana videos wabla Kuzai Prize wa Big ne Mugaga Legacy Entertainment wa Steve Kuzai Dangerous Kuzai Medis videos Kuzai Abes videos Kuzai South videos Kuzai Hamsoft ngabwe nagambye ali awo kati ku park enkadde moro eduka na makaga mu 3 DMR team officer prime mkono ku battle